Nga bulijjo bannamawulire baffe okuli Susan Nanyanzi, Stephen Kibwika ne Raymond Tamale bakedde kugenda kusaka mawulire. Kati ku luguudo lw'Eggayaza Empererwe gye basanze akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi n'abategeeza nga bwe babadde bafunye amawulire nti waliwo ebifo mwe bali mu kubbira akalulu ak'okujjuza omubaka wa Kawempe North. Wano Ssenyonyi ne Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP Kon Elias Nalukoola babakulembeddemu okutuuka mu maka agamu ku kyalo Nammere mu Kawempe bwe basuubira wabadde okubba obululu. Ekizzeeko ababadde munda kubadde kubuuza Ssenyonyi bibuuzo eby'okumuukumu era akaseera tekabadde kangu. We are seeing cars being come up and move. Okwanyisiganya ebigambo kutandise okukakana nga bajjayo emmundu wano abadde munda batandikidde okuba buli abaddewo. Bakuba bannamawulire. Olwo abasajja abamu babadde beesibye mu maaso, abalala nga beesibye engoye okweka obwenyi bwabwe batandise okugobaganya Ssenyonyi ne bannamawulire. Tubadde tuli wabweru ne Susan tandika okukola amayinja nga gajja bakanyuga amayinja wabweru nengamba Susan Kibwika ali ludda Susan nangamba Kibwika ali munda kati mbadde nkyagamba Kibwika ali munda nentulaba wati wabweru okulaba ku geeti ebadde waawo nendaba Kitimbo w'NDS ng'amukuba batuuni wano ku mutwe bamukubye batuuni ku mukono ne mu mbiriizi. Kati wano mu kubakuba mubazingiriza munnamawulire waffe Stephen Kibwika ne bamukuba era wanadduse kiwalazima okutuusa lwagudde eri. Okusinza ku munnaffe Susan Nanyanzi ne Raymond Tamale, Kibwika akubiddwa batuuni n'ensambagere mu nsigo. Nagamba nti bankubye omutwe, batuuni nemumenyekera ku mutwe, kati omusajja munajja n'amusamba mu nsigo. Mu nsigo abadde akwata wanene ku lubuto nga yeenyoola. Bwe bati bamuyodde okumuddusa mu ddwaliro nga takyategeera na biri ku nsi. Tugezaako omusitula biki bamuteeka mu moloka ya loopu n'avaayo, bamuteeka mu moloka yaffe netuteeka mu moloka ya loopu ne tuvuga paka we tutuusa awantu bamugyamu ne tumuteeka mu moloka yaffe paka ku Doctors Clinic. Yo kamera gy'abadde akozesa okukwata ebifaananyi bagisigazza mu kumukuba. Eno omusawo atubuulidde embeera mwaleeteddwa. So omulwadde waffe bamuleese ali mu bulumi bw'amaanyi nga tasobola atambula, tasobola yadde kukola kintu kyonna, akaaba bukaabi bulumi, akaaba omutwe gumuluma, olubuto olumuluma, ensigo zimuluma. So tugezaako ne tumuwayo akamukakanya obulumi, tumuwaddeyo eddagala lya bikanga 3 naye nga talina kyawulira. Paka we tugezezaako ne tumwebasaamu awo n'akakkanamu. Joel Ssenyonyi akyaliddeko Kibwika mu ddwaliro. Newankubadde tasobodde kwogerako naye olw'embeera gy'abaddemu, abasawo bamunnyonnyodde mwali. Ono avumiridde ekikolwa ky'abantu bano okutuusa obuvune ku munnamawulire. Kuba gavumenti bwe faayina egamba nti abakola ebintu bino ffe nga gavumenti si ffe tubatumye era be bakola naffe tubiikiririzaamu. Mwakakwata bameka abakuba Miracle Ibrahim, mwakakwata bameka ne Kibwika ono baamukuba ku luli, baakwata baani kati bamukubidde ddala. Okuva ku kwewandiisa okuvuganya mu kalulu kano, abakuumaddembe bazze batuusa obuvune ku bannamawulire newankubadde baba bambadde bulungi okubaawula ku balala, bo bagenda mu maaso n'okubatuusaako obuvune kyokka nga tewali muntu yenna yakwatiddwa mu mbeera eno.